Weewaawo, ntendeza Kristo, neebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu ky'awadde ggwe wamu nange okuba nga tukyasobola okwatulira ddala nti Yesu ye Mukama. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth, era nkulamusaako ggwe yenna muganda wange mwannyinaze akyatwala eddaala ery'okuba nga weekuumira ddala mu ebyo ebyawandiikibwa. Olunaku olwaleero tujja kuba nga tweyongereyo ddala mu kuyiga kwaffe kwe tuli okukola okuviira ddala mu kitabo kino eky'Abeefeso, era tujja kuba nga tutunuulira ensonga gye tuyita amagezi aga Katonda mu bununuzi galagira ddala okumalirira kwe. So omulundi ogwasembayo twatunuulira olunyiriri lwali olw'omwenda olugamba nti n'okumulisizanga bonna balabe okugaba okwekyama bwe kuli ekyakwekebwa edda nedda lyonna mu Katonda, era twagendera ddala maaso n'okuba nga tunywereza ddala ensonga eragira ddala obuwanika obwa Pawulo obw'ekyama obwo bwali buzingiramu okuba nti yali annyonnyolera ddala bulungi nnyo nnyini ddala ekigendererwa oba ekiruubirirwa ekikulu ekyali emabega ow'enjiri oba ow'ekyama ekyo ekyali kyamuweebwa okubeera nga agenda maaso n'okibuulira abantu abo bonna gy'ali atumiddwa, nti kyamugwanira okubeera nti yali amaze okuba nga aweebwa okubikkulibwa okw'ekyama kino, okubeera nti akinnyonnyolera ddala n'akakasiza ddala n'alambulira ddala ensonga ey'ekigendererwa ekyali emabega w'ekyama ekyo. Era nga bwe twalaba twazuulira ddala nti omutume ono yalina okubeera nga annyonnyola ekyo ekyali kyakwekebwa mu Mukama Katonda waffe omutonzi w'ebintu byonna, nga oluvannyuma olw'okuba nti waali wayiseewo ebiro bingi nnyo ng'ekyama ekyo kyali kyakwekebwa. Kaakano nno tunaatunulira olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu okubeera ng'ate era tutandika nga bwe tulaze mu masomo gonna nga tusoma ekyawandiikibwa, olwo ne tulyoka tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tutegeera ddala obukulu obw'ensonga obuli emabega w'ekyo ekyawandiikibwa. Kyava agamba nti kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda. Ekyawandiikibwa kigamba nti kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda ag'engeri ennyingi. Olw'ekkumi n'olumu, nga okumalirira bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe. So awo nno we tugenda okuba nga tusimba kye tuyita amakanda, nga tugenda ddala mu maaso n'okuba nga tutegeera ensonga mu lunyiriri luno olw'ekkumi omwate era n'olw'ekkumi n'olumu, era nga zino zonna nno zizimbibwa ku nnyiriri ziri zonna ze tugenze mu maaso n'okuba nga tulaba oba n'okuzingira wamu ekitabo kyonna kuviira ddala mu ssuula eyasooka n'eyokubiri, ate kaakano tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tuzimbira ddala ku ebyo bye twasooka okuwulira, ate ne tusobola okuba nga tubikwasaganya n'ekitabo kyonna kino kye tuli okuyigiramu wamu ate era n'ekitabo kyonna kye tuyita ekya Bayibuli. So bw'atandika nga agamba nti kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu kkanisa amagezi amangi aga Katonda ag'engeri ennyingi. Waliwo ebintu bingi bye tusobola okubeera nga tugendera ddala mu maaso n'okuba nga tunnyonnyokera ddala, era ebintu ebyo mu bufunze nsobola okugamba bya mirundi nga 5 bye tuyinza okuba nga twekkaanyiza ddala mu nnyiriri zino ez'emirundi ebiri. Ekimu ku byo kwe kutegeerera ddala nti Bayibuli bw'esonga ku ky'okuba nti ab'amasaza bafuna okutegeezebwa kwabwe okuyita mu kkanisa. Kikulu nnyo okubeera nga tutegeera nti entandikwa ey'okuwandiika kuno erabisibwa mu kigambo oba mu bigambo bye tuyita ebiyunzi, mu Luzungu bye tuyita linking words, ebigambo ebiyunzi. Nga bwe twalaga mu masomo amalala, ebigambo bino ebiyunzi birina ekigendererwa eky'okulaga okukulukuta oba entambula ey'okwogera oba ey'okuzimba okw'ekirowoozo ekyoyo awandiika. Pawulo agenda otuuka wano ayina gy'ava era ayina gy'akola ki, gy'alaga. So bwe tuba nga tuzzeeyoko emabega tumayide ddala mu lw'omwenda yayogera n'agamba nti lwaki yali aweereddwa
okumanya okwekyama kino kwamuweebwa okubanga amulisizanga abantu bonna balabe okugaba okwekyama bwe kuli ekyakwekebwa edda nedda lyonna mu Katonda eyatonda byonna. Obukulu obw'ensonga wano bwe tulina okuba nga tunnyonnyoka nti okuyita mu kunnyonnyola okwo okw'omutume n'abeera nga anywereza ddala ensonga oba ekiruubirirwa ekyali emabega ow'ekyama kino eky'enjiri yali ekwekeddwa mu Katonda olw'emirembe emingi nnyo Mwoyo Katonda eyatonda ebintu byonna. Olwo okuva mu kubuulira okwo okw'enjiri Katonda akozesa okubuulira okwo okwekyama okuba kubuuliddwa obulungi n'obwegendereza n'abeera nga agendera ddala mu maaso n'okubeera nga akola ki azimba kye tuyita ekkanisa ezingiramu awamu abwe tuyita Abayudaaya ne Bannaggwanga, nga ekigendererwa kya kubeera nga ayolesa oba nga alagira ddala kye tuyita amagezi amangi, nga ayolesa kye tuyita amagezi amangi. So Bayibuli bw'egamba nti kaakano ab'amasaza n'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe mu kkanisa, ekitegeeza nti Katonda akozesa okubuulira okw'enjiri eyo etabaganya Abayudaaya ne Bannaggwanga ekivaamu okukola ekyo kye tuyita ekkanisa, nga ekigendererwa kya kubeera nga alagira ddala kye tuyita amagezi ge amangi. Nti obukulu obw'ensonga ano era bwe tulina okuba nga tunywereza ddala nti omulimo guno ogw'okutabaganya okw'Abayudaaya ne Bannaggwanga abo ewamu ne babeera nga bakola ekkanisa mulimo gwa ttendo nnyo nti okuyita mu mulimo ogwo Katonda alaga amagezi ge amangi, ekitegeeza nti ensonga eya Abayudaaya ne Bannaggwanga okubeera nga babeera ab'omubiri gumu, nga obukyayi obwali wakati waabwe bumalibwawo okuyita mu njiri, ekyo kitwala amagezi amangi ennyo, ng'amagezi ago ge magezi aga Katonda. Nti ekyo bwe kikolebwa ab'amasaza bafuna okutegeera kye babadde tebamanyi. Bayibuli kyegendera ddala mu maaso n'okunyweza nti ffe tusobola okitwala ng'ekyokusaaga, naye ensonga ey'okutabaganya okwa Bayudaaya ne Bannaggwanga nsonga y'amagezi ag'amaanyi, nsonga y'amagezi ga bwakatonda. Nti singa si magezi ga bwakatonda tekyandisobose okubeera nti Abayudaaya ne Bannaggwanga bafuuka ab'omubiri ogumu gwe tuyita omubiri ogwa Kristo Yesu, era okuyita mu kubeera nga abatabaganyiza olwo ayolesa kye tuyita amagezi ge amangi. Tugwanidde okujjukira nti bwe twogera ku kkanisa, ekigambo ky'ekkanisa kye kigambo kye kimu ekiva mu kigambo eky'Olyonaani kye tuyita ekeleziya, ekitegeeza ekkuŋŋaaniro oba abo abaayitibwa oba abo be tuyita abalonde oba abo be tuyita abatukuvu oba abo abaafuulibwa abaana ba Katonda, nga Peetero 2:9 paka 11 bwe lunywereza ddala. Era kikulu nnyo ffe okutegeera nga tukyayogera ku kkanisa eno Katonda mwalagira amagezi ge amangi. Ekkuŋŋaaniro lino likolebwa be tuyita Abayudaaya ne Bannaggwanga, nga bwe tulaba mu Bakolinso ekisooka essula 10:3 2. Ensonga eyo ey'okuleeta obumu wakati w'Abayudaaya ne Bannaggwanga nsonga y'amagezi ga Katonda. Nti singa Katonda teyakikola ekyo, nga bwe tunaalaba mu maaso, n'ab'amasaza tebaalitegedde, era n'abantu bangi mu biro eby'enjawulo abataakirowozaako tekyali kisoboka okubeera nga kikola kitya kibeerawo. Era nga tukyali ku kkanisa, kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti bano abakola ekkanisa be tuyita Abayudaaya ne be tuyita Abannaggwanga, ennamba yaabwe tesobola kwongezebwa ate tesobola kukendeerezebwa. Ennamba yaabwe tesobola kwongezebwa ate tesobola kukendezebwa. Ebyandikwa bitulagira ddala mu Kubikulu essula 13:8 nti abantu bano baali baalondebwa dda nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kuteekebwawo. Kati abantu bano banga baalondebwa nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kuteekebwawo oba ng'obudde tebunnaba kubanga nabuteekebwawo, ekyo kitegeeza nti mu biro
eby'obudde tewaliiwo muntu yenna agenda kwongerwa kweyo ennamba ey'abano abakola ekkanisa, era teriyo n'omu kwabo abaalondebwa agenda okuggyibwa kweyo ennamba eyalondebwa edda. Nti kyonna Katonda kyatuukiriza kati mu biro oba mu budde, atuukiriza ekyo kye yali yateesa edda nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnaba kubeera nga gikola gitya giteekebwawo. So okuyita mu kubuulira okw'enjiri yeekuŋŋaanyiza abaami n'abakyala n'abaana be yalonda edda nga n'emisingi egy'ensi teginnabaawo kubeera nga bakola kye tuyita ekkanisa oba omubiri gumu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyo kitegeeza nti okuyita mu kkanisa era Katonda amanyisa ab'amasaza obungi obw'amagezi ge, obungi obw'amagezi ge, era mu kujja okwowamu okw'Abayudaaya ne bannaggwanga okubeera nga babeera ekitundu ku mubiri ogwo ogumu gwe tuyita ekkanisa oba omubiri ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, Katonda ayoleseza ddala amagezi ge amangi eri abo be tuyita ab'amasaza. Era kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti Katonda atuukiriza ekigendererwa kye eky'okubeera nga akuŋŋaanya abantu bangi ennyo okuyita mu kubuulira enjiri nga ayita mu kye tuyita ekkanisa, newankubadde ekkanisa mulimu guno esobola okutambuza empola, naye Katonda bw'atyo bw'asiimye okubeera nga kyonna ky'akola ku nsi akikola okuyita mu kkanisa ye. Ensonga ey'okubiri ey'okutegeera y'ensonga eyogera ku kye tuyita amagezi amangi. Amagezi amangi. Ekyo enjogera eyo kye tuyita amangi, ekigambo ekyo kiva mu kigambo eky'Olyonaani ekitegeeza engeri ez'enjawulo. Engeri ez'enjawulo. Mu butuufu obw'ensonga kye tuba tugwanidde okuba nga tutegeera nti waliwo ebyama bingi nnyo ebiri mu magezi ga Katonda. Mu ekyo kye tutegeeza kye kino wammanga nti amagezi ga Katonda mu kuba nti gali mu bungi, teri n'omu ku ffe asobola gamalayo. Teri n'omu ku ffe asobola gamalayo, nti waliwo ebimu ku ebyo bye tuyita ebyama bya Katonda ebisobola okutegeerekeka nga Katonda abitubikkulidde, ate newabeerawo n'ebyo bye tuyita ebyama bya Katonda nga tetusobola kubitegeera. Twale ekyokulabirako. Bw'obeera nga weeyambisizza ekitabo kino ekiyitibwa ekya Zabbuli essuula ey'ekikumi mu ennya olunyiriri olw'24 luyina ensonga gye lutuyigiriza wano nga lugamba nti ayi Mukama, emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi, nti emirimu gya Katonda tegiyina kkubo limu, tegiyina kirowoozo kimu, gya makubo mangi. Nti ono Munnazabbuli bwe yatuula we yali atudde n'alowooza ku mirimu gya Katonda byamusukkulumako, yamaliriza asinza businzi, atendereza butenderezi, kubanga entandikwa y'ekyandiko egamba nti ayi Mukama. Ekyo kitegeeza omuntu eyeeguddewo okubeera nga asinza nga atendereza. Emirimu gyo nga gya ngeri nnyingi, wagikola gyonna mu magezi, ensi ejjudde obugagga bwo, nti teri n'omu asobola kumalayo engeri za Katonda, teri n'omu asobola kutegeera amagezi ga Katonda. Ebintu byonna ebijjudde ensi bitegeeza amagezi amangi aga Katonda. Era bw'osomye ebyandikwa bimu ng'osomye Abakolinsa kisooka essuula ey'okubiri olunyiriri lw'omukaaga paka olw'ekkumi, lututegeereza ddala nti waliwo amagezi ga mirundi ebiri: amagezi ag'ensi eno egenda osaanyizibwawo n'amagezi ago aga Katonda agali gakwekebwa edda. Era nga Bayibuli enyweza nti singa ab'obuyinza abw'ensi eno baali baamanya amagezi ga Katonda, tebandisobodde kubeera nga bakomerya Mukama waffe Yesu Kristo. Ensonga lwaki Isaaya 55 olw'omunaana paka olw'omwenda lulaga nti ebirowoozo bye tebiri nga birowoozo byaffe, nga eggulu bwe liri ewala nnyo naffe, bwe gatyo n'amakubo ga Katonda bwe gali ag'ewaggulu nnyo ku makubo gaffe, era n'ebirowoozo bye biri waggulu nnyo ku birowoozo byaffe. So teri muntu yenna asobola kutuulawo n'agamba nti nze ntegedde amagezi ga Katonda n'engamalayo. Ekyandikwa kitulaze nti nno emirimu gye gya ngeri nnyingi nnyo, era byonna byakola yabikola mu magezi mangi nnyo nnyini ddala. Ekyo nno nakyo kituleetera okweyongera okuba nga tusinza
oyo Mukama Katonda waffe. Ensiboko y'amagezi nti amagezi ge gayina engeri za njawulo, gayina emitendera gya njawulo, gayina endabika za njawulo. Oyinza okulooza nti omutegeeredde wano enkya n'okizuula nti wadde omutegeeredde ate si waali. So teri muntu asobola kuzingazinga ndowooza ye n'agamba nti byonna ebikwata ku Katonda bitegedde. Lwaki? Kubanga Katonda ali mu butaliiko kkomo, naye ffe tuliko ekkomo. So kikulu nnyo okutegeera nti kye tuyita amagezi ga Katonda mu bulokozi oba okununulibwa kwaffe kyali kyama ekitaamanyisibwa, ekyali kimanyisiddwa eri abo be tuyita ab'amasaza, paka Katonda waffe bwe yateesa okubeera nga akimanyisa ab'amasaza okuyita mu kanisa. Nti owataali kanisa kubeera nga Katonda akola ensonga eno ey'obununuzi ey'okutabaganya Abayudaaya ne bannaggwanga wamu ne yeekolera ekkanisa ye, nti abayitibwa ab'amasaza tebanditegedde magezi gano, tebakirowoozaako, batandika okutegeera ate ne ku luuyi luno olw'amagezi ga Katonda nga balaba nti abantu abayina obutakkaanya, abataali mu bumu, Abayudaaya ne bannaggwanga, Mukama kaakano abatabaganyiza okuyita mu kubuulira okw'enjiri. Ensonga lwaki Baluumi 11:33 eraga obuziba obw'amagezi n'okumanya kwa Katonda nti tebitegeerekeka, era teri muntu n'omu asobola kubeera nga azuula engeri ze zonna. So kitegeereza ddala nti Katonda yeeyambisa ekkanisa eyo gye yeekoledde okuyita mu kubuulira okw'ekyama kyali akwekedda okumanyisa ab'amasaza obuyinza bwe, okumanyisa ab'amasaza amagezi ge amangi, nti n'ebitonde ebyo ebisukkuluma ku bantu mu bufunze bisobola okufuna endowooza erowooza nti bitegedde Katonda, naye tuba twogedde ku malayika, ku zimalayika ennungi. Buli kanaku agenda mu maaso n'ozeewuunyisa nazo zennyini tezimutegeera. Zimalayika ezibeera mu maaso ga Katonda buli lunaku nga zimuweereza, nazo bwe ziba nga zaalibadde n'ekirowoozo ekigamba nti zimutegedde, buli kanaku asiiba azeewuunyisa, buli katikitiki, buli sekendi, buli ddakiika, buli ssaawa, asigala akola ki? Azeewuunyisa. So okuyita mu kyawandiikibwa kino ky'Abefeso 3 kituyamba nakyo okubeera nga tubaako amazima ge tutegeera ku nsomesa eyeezo ze tuyita zimalayika Bayibuli no zeeyise ab'amasaza. Emu ku nsonga gye tusobola okuyigira ddala mu kyawandiikibwa kino eky'essuula 3 olunyiriro 10 kwe kutegeera nti Bayibuli egamba nti kaakano ab'amasaza n'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu bategeezebwe. Ekitegeeza nti bwe baba nga ab'amasaza oba zimalayika zino zeetaaga okutegeezebwa, kiba kitegeeza nti tezirina kumanya kwonna okw'ebintu. Katonda yekka yalina okumanya kwonna okw'ebintu. Tulina abantu abamu abagamba nti Sitaani amanyi n'ebyolowooza, nti Sitaani amanyi n'ebyogenda okubeera nga okola. Okuyita mu kutegeera kuno okwa Bayibuli, kuba nti Sitaani naye ali omu ku zimalayika, ekintu Bayibuli kyetukakasiza ddala, malayika tezisobola kumanya bintu byonna, tezirina busobozi obwo bumanya bintu byonna, kubanga bwe tuba tulaba wano nga zeetaaga okutegeezebwa. Ate n'owulira ensomesa ezimu ezigamba nti amanyi n'ebyolowooza oyo omulabe Sitaani, amanyi n'ebyogenda okuddako okukola. Ekyo kikyamu nnyo ekyokulooza nti Sitaani asobola osoma endowooza yo, wabula ye asobola okuteekawo ebikukema, ate era asobola okubeera nga aleeta embeera endala zonna ez'okubeera nga akuziyiza okukola kino oba kiri, naye tasobola kutegeera ki kyokola ki kyolowooza. So Bayibuli etulaze wano nti tezimanyi bintu byonna kwazeetaaga okutegeezebwa. Naye tuba tutandise na nnungi nti bw'oba osoma Matayo 18:10 tulaga nti malayika zino ennungi ebiro n'ebiro zibeera mu maaso aga Kitaffe ali mu ggulu, naye nazo tezaamanya magezi ga Katonda gano amangi ag'okutabaganya ag'obulokozi oba Abayudaaya ne bannaggwanga okubeera nga babeera ab'omubiri ogumu. Bakitegeerera mu kkanisa eyo Katonda ffe gye yasiima okuba nga yeezimbira. Ensonga ey'okubiri, Bayibuli era bw'enyweza n'egamba nti kaakano ab'amasaza n'obwobuyinza, kitegeeza nti ne bwe tuba twogera ku zimalayika ennungi, ziyina emitendera oba ziyina amadaala ag'enjawulo. Mulimu
ezisingana ku zinne waazo ezesingako mu ngeri y'enjawulo ng'ate era bwe tulaba mu kyawandiikibwa kino ate era ne Timoseewo ekisooka 3:16 enywereza ddala bulungi. Ate era kikulu nnyo okutegeera nti bwe twogera ku kino kye tuyita okubanga ab'amasaza bano bategeezebwa nti ku luuyi olumu tuba twogera ku zimalayika ennungi bwe zaamala okutegeera amagezi amangi aga Katonda zo zisanyukira mu bulokozi obw'abaana b'abantu nga bwe tulaba mu Luka 15:10 nti singa omubi omu yeenenya wabeerawo okucakala, wabeerawo okusanyuka okw'amaanyi okwa zimalayika za Katonda. So naye ate n'ensonga endala gye tulina okuba nga tutegeera ti zimalayika zino zikola omulimu ogw'obuweereza ngaffe abaana ab'abantu eri Katonda ku Bikulu 19:10. So bwe tukwata ate ku luuyi olwa zimalayika ze tuyita ezaagwa oba eziri mu kwonoona ezo ze tuyita embi, nti nga amagezi ga Katonda ag'amangi nga bwe gamanyisibwa nga bwe gategeezebwa zimalayika ziri ennungi okuyita mu kkanisa, ne zino zimalayika embi zaategeezebwa amagezi ga Katonda amangi okuyita mu kkanisa, naye ekyenjawulo ku zo nti bwe zitegeera oba bwe zaategeera amagezi ga Katonda amangi okuyita mu kkanisa, zo ate tezifuna ssanyu eri bulokozi bwaffe, wabula zifuna kye tuyita zibeera mu ddaala ery'okubeera nga ziraba obutabeera na ssuubi bonna, kubanga obulokozi zimala okutegeera ddala nti obulokozi buno bukoma ku baana b'abantu bokka. So zo zitegeera kubeera nga tezina ssuubi lyonna. Bakolinso 15:2 ate era tulaba nti bw'oba osomye Bakolinso 2:15 nti yawangula ab'amasaza okuyita mu mulimo gwe ogw'omusaalaba. Ate era kikulu nnyo okubeera nga tutegeerera ddala nti enjawulo eriwo wakati wa ziri ennungi n'embi, naye nga ennungi n'embi zonna zaamanyisibwa, wabula ezimu zijaganya olw'obulokozi bwaffe, ezo z'ennungi, ate endala ne ziraba obutabeera na ssuubi ze busigazza ku nsi kuno, wabula okuyigganya abo Katonda baawo obuki obulokozi. Kikulu nnyo kyakubanga tutegeera ate n'ekirala Bayibuli kyetulaga mu Lw'ekkumi nti kaakano ab'amasaza n'ab'obuyinza mu bifo eby'omu ggulu, ate ekyo nakyo kikulu kyakutegeera nti zimalayika enjawulo yaazo naffe abaana b'abantu ffe tubeera kuno ku nsi, naye zo zibeera mu bifo eby'omu ggulu ennungi n'embi, wabula ekyenjawulo ennungi zibeera mu ggulu ery'owala nnyo eriri waggulu ennyo, ate zino embi ne zibeera mu ggulu ery'owaki ery'owansi. So ng'era omu ku bannankyukakyuka ayitibwa John Calvin bayogera yagenda amaaso n'okuba nga naye anyweza ng'agamba nti ekkanisa ekolebwa Abayudaaya ne bannaggwanga ekola ng'endabirwamu eri zimalayika nga zeewunyiza ddala amagezi amangi aga Katonda ge yalaga mu ngeri gye zaali tezimanyiddeeko ddala. Ensonga eno muganda wange mwannyinaze awuliza gwe osobola ogitwala nti yakusaaga, naye ekyawandiikibwa kye kikuyamba okutegeera nti ffe okubeera nga tubeera abasika ewamu n'Abayudaaya, tubeera ab'omubiri gwe gumu, ne tugabana mu bisuubizo bye bimu mu Kristo Yesu, gwe osobola okitwala nti kyakusaaga, naye zimalayika zino ezirina okumanya okusukkuluma ku kwaffe zirabira ddala amagezi amangi aga Katonda, kubanga kino kyali kintu kya myaka mingi nnyo nga teri n'omu yali amanyi tiwalibeerawo obulokozi obw'abantu bano ab'emirundi ebiri, oba abantu bano balibeera mu bumu buno bwe tulaba kaakano okubanga ba mubiri gwe gumu ogwa Mukama waffe Yesu Kristo, ogwo gwe tuyita ekkanisa. Mu Lw'ekkumi n'agamba nga okumalirira bwe kuli mu Kristo Yesu Mukama waffe, nti obukulu bw'ensonga wano bwe tulaba mu Lw'ekkumi bwe bw'okubeera nti amagezi gano amangi aga Katonda agazingiramu oba ag'obulokozi bwaffe oba obununuzi bwaffe gaatandikira ddala okuva eri mu mirembe n'emirembe ng'ensi yali tennaba kubeera nga etondebwa, era Katonda yatuukiriza ekyo kye yali yateesa dda mu mirembe n'emirembe okubanga kituukirizibwa okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga Bayibuli etulaga mu Kubikula 13:8 nti waliwo abo abaali baalondebwa nga n'emisingi gyali teginnaba kubeera nga giteekebwawo egy'ensi, ng'era omwana gw'endiga nagwo gwali gwalondebwa dda okubanga gufa ku lw'abo
abaali baagweebwa ng'ekirabo ekyokwagala okuva eri kitaffe ali mu ggulu. So kye tulina okuba nga tutegeera nti kino kye tuyita amagezi amangi, Bayibuli kyeta amagezi amangi aga Katonda. Amagezi gano amangi galabisa kusalawo kwa Katonda kwe yali ateesa edda. Okulabisa kwenjogerako kwa mu bulungi si kuno okulabisa ffe abasinga kwe tumanyi okwonaku olwaliro, tugambe tulina abakulembeze abakenuzi, tulina abantu abatukoze obubi nga tulina obbalabisa ne tulaga ebikolwa byabwe. Nedda, okulabisa kwenjogerako kwe kulabisa okulungi nti amagezi gano amangi aga Katonda gatutegeereza ddala nti kuno kwe kwali okusalawo okw'emirembe n'emirembe okwa Katonda kwe yali ateesa edda nti alituukirizibwa. Era singa tetwagalabako okubeera nga olwo obununuzi obwa bano be tuyita abawonoonyi n'okubeera nga bateekebwa mu mubiri gwe gumu, tetwali badde nga tutegeera ekyo Katonda kye yakola kye yali ateesa edda. So ekitiibwa n'amatendo bigwanidde okubeera nga biweebwa oyo Katonda yekka, oyo eyalaga amagezi ge amangi mu bununuzi bwaffe, be tuyita bannakyemalira, be tuyita abaduuyi aboonoonyi, kubanga eriye teri kino kyonna kisobola kubeera nga kiziyiza ekyo kye yateesa okuba nga akola, kubanga ye Katonda omukulu ate era ye Katonda owaki ow'amaanyi. So bino biyamba kiggwe nange nga tubitegedde, biraga obukulu obwa Katonda waffe. Tewaliwo kinu kyonna kyagwamu bugwi n'akirowooza bulowoozi, wabula byonna byakola yabiteesa edda, ate n'okutegeera nti gwe kaakano ali ekitundu ku kkanisa yali yakumanya dda, yakuteeseza dda ekifo kino kye tuyita ekirungi, n'okubeera nga kino kiyimusa okutenderezaako gy'ali nti Katonda waffe wa magezi nnyo. Amagezi ge tegenkanika, teri n'omu eyali amanyi. Nawe tewamanya nti olizaalibwa mulundi ogwokubiri, ate era tewamanya nti olitegeera bino by'otandisa okuba ng'okola ki ng'otegeera. So ekitiibwa n'ettendo tuba tukiddiza oyo Mukama eyatonda eggulu n'ensi. So bwana basiime, tunaatandikira ano nate omulundi omundi, kubanga tulaba ensonga endala okuviira ddala mu nnyiriri ezo eziddako nnyini ddala. So nja kusaba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.